watashobya ali mu kakiiko k'ebyokulonda e Kampala Electoral Commission be bakyusizza bino byonna bye mulaba bino byonna era bye tutaddewo zino zonna diala forms zino ninako samples ku diala forms ze nina zonna fraud zonna babikyusizza bino byonna ebiri ku diala forms bino birala nnyo ne be batadde ku kakiiko k'ebyokulonda ku tale sheet bilala kubanga ono omukyala yafugifulumiza ate n'amala n'agitusaba nti tugimuddize yabadde tanna collectinga nsobize zyabadagize bannange twajjirwa olumbe lw'omusajja gwe bayita Salimu Sale ewaffe mutusabire ab'e Nakaseke Salimu Sale n'akafo kange aka palamenti nako sebo nako kaagala omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abave bweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding okusiba amazzi okusiba enviiri okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management okuzimba okutunga oba kiyite fashion and design okukanika emmotoka okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba okusamba omupiira wamu n'okubaka endya y'abaana nnungi layibulale ya mulembe ow'ekisulo osasula emitwalo 69 okwo nno kwe kuli okulya okusula okusoma n'endabirira endala yonna lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala kuba ku 0772 442 799 njagala kusooka okwebaza abantu b'e Nakaseke mpulidde ebintu bingi ku radio ne TV ng'abantu baga abantu b'e Nakaseke lwaki tebalonze Butamaguzi njagala kikiryalinga abantu b'e Nakaseke bannonze ebitundu 85 ku buli 100 era tewaliwo wessaawangudde nze obululu bwange Salimu Sale ye yabubbye Salimu Sale muganda wa Museveni asulene Nakaseke yazze Nakaseke n'ayita ab'akakiiko k'ebyokulonda nga byonna biganye kubanga buli wamu wonna nawanguddewo era ekiro nga babagambye nti bannange oba biganye ku ttale center Salimu Sale n'abayita mu maka g'omwami gwe bayita Ssengonzi ow'omutawuni e Nakaseke n'abagamba nti mugende mulangirire bakandideeti baffe bonna ab'NRM basebo nawangudde Nakaseke diala forms zonna nzirina diala forms kakati ene waffe nga tugenda mu kulonda Salimu Sale yakyusa abadde akulira akakiiko k'ebyokulonda gwe badde bayita Fiona Kunihira n'aleeta omukyala nga wabula wiiki emu n'aleeta omukyala gwe bayita Tumusime Aida n'akolagana n'omuwala nga deputy returning officer muwala wa Tashobya ali mu kakiiko k'ebyokulonda e Kampala Electoral Commission be bakyusizza bino byonna bye mulaba bino byonna era bye tutaddewo zino zonna diala forms zino ninako samples ku diala forms ze nina zonna fraud zonna babikyusizza bino byonna ebiri ku diala forms bino birala nnyo ne be batadde ku kakiiko k'ebyokulonda ku tale sheet bilala kubanga ono omukyala yafugifulumiza ate n'amala n'agitusaba nti tugimuddize yabadde tanna collectinga nsobize zyabadagize bannange twajjirwa olumbe lw'omusajja gwe bayita Salimu Sale ewaffe mutusabire ab'e Nakaseke Salimu Sale n'akafo kange aka palamenti nako sebo nako kaagala musajja gwe Salimu Sale n'akafo kange aka palamenti nako kaagala ne kakujja eri ewammwe n'ojja ng'ogubaguba ekiro n'otuula mu maka g'omusajja gwe bayita Ssengonzi ne mutandika okukola fojjale ono yenna kakati sooka olabe awamu bano ab'akakiiko k'okulonda batugambye nga mbu tebalina diala form nga zino ze diala form zaabwe ezaka eno giraba eno diala form eno nayo diala form yaffe ye Nakaseke ab'akakiiko k'okulonda obwedda ze batuwa zezino ezimu ku zi diala form kati nga bakuga tetulina diala form nga basayiningako nga kati woolaba ono omusajja yasayininzeeko n'essimu ye yabadde w'akakiiko ka byakulonda n'eno naye w'akakiiko ka byakulonda eno diala form gye mulaba eno yabadde y'akakiiko ka byakulonda eyagisayininzeeko bamuyita Sebaggala Brian n'essimu ze kweziri kakati bwe mutuuka mu salino bannange mukulu byabakama tukukimanyi iwe fraudster justice byabakama wino iwe fraudster ndio group
osobola okuorganizinga okulonda ne kubanga ze zino dyala fomu ezewaffe Nakaseke banange naye ye deputy returning officer we Nakaseke era obwedda bino byonna yabigira nga z'okulagira ye Salimu Sale akandwana kuba naye oba tuli babona bantu mwe tuli bawona simanyi oba Mukama ali tuyamba bantu mwe tuli bawona bantu mwe banenga mutunyigiriza ku kisenge n'akafo kange gwejje n'omulamba ne kakujja eri ennamunkekeera bataddewo bifraudi gundi byonna ne mbiyitamu mu makolero ga Salimu Sale yataddeyo polling stations nga basomba abantu ne mu mabalakisi naye obululu abantu bampadde obwokuba bwabadde bungi era nemba wangula era omusajja najja ekiro mu maka g'omusajja gwe bayita Sengonze Edward Damulanga ye under secretary wa Ministry of Finance ne batula ne bagamba bajje banzibeko obuwanguzi bwange tusaba Katonda oba Mukama watwerabira ku basajja bano oba beboka abalina amaanyi mu nsi yonna oba bokka be balina obuyinza mu nsi yonna Katonda wali badde otuddira mu byonna twabikuŋŋaanyiza saagala muntu yenna avuma muntu we Nakaseke nti teyampadde kalu abantu be Nakaseke sirina we saawangudde ng'oggyeko mu makolero g'ennamunkekeera ne balakisi eryawe yeekakolera we baatadde abantu be Nakaseke baategedde obwedda basomba ennamunkekeera mu makolero simanyi siriyoni ndasio paaka namunkekeera ng'omuntu omu alonda emirundi 10 ogyotya omuntu ng'awangudde 85% n'ogyoteeka etteeka ekiro ssebo yabadde mu maka g'omusajja bamuyita Sengonzi Damuliro waawali ye under secretary wa Ministry of Finance kuba obwedda be baddukanya ebintu byabwe n'ajja n'ayita ab'akakiiko k'okulonda n'abagamba they can eliminate them or they declare all NRM candidates era bwe bazze ne mukyala Saida Bumba twagenza okulira nti no beerangiridde naye twebuuza bana basajja mmwe muli matira ddi basajja mmwe Salimu Sale nkubuuza muli matira ddi gwe wagabyeyo obuwanguzi bwange ngoze Nakaseke n'olagira omukyala akulira akakiiko k'ebyokulonda gw'obadde wakaleeta gwe bayita Aida Tumusiime n'omukyala gwe bayita Luusi era naye waggwanga lyammwe muwala wa Tashobya eyaba ebwedda ajjuzaamu bino byonna bivulugu bino byonna naye kakati tusaba bannange bannayuganda tukole tutya abasajja bano nga tunyigirizibwa nga tuli mu suffocation buli kimu ekiri mu ggwanga bakitwala nze ekinnangise ne Nakaseke n'ettaka lyayo baagala kulitwala era kyemuva mulaba nti kakati tuli mu nankeno buli kaseera weeraliikirira bajja kujja bakutemule n'obululu nabo bwe bateekawo nabo ne bajja babutubbeko ogamba otya nti nowampanguddeko Semuto Town Council n'okomawo muno mbuwampanguddeko Nakaseke Sub-County n'okomawo mbuwampanguddeko Kapeeka Sub-County n'ebirala byonna obwedda bye bateekamu byonna bannange oba Mukama watwerabira tukusaba Mukama oba watwerabira tufukamire Mukama oba watwerabira tuddemu tukufukaamirire taata oba watwerabira ku basajja bano omusajja n'akafo kange kano nako ne kamuleeta emisinde nti tutamaguzi teri kumuwa buwanguzi wano ate bonna bukiiko bw'okulonda bokka be balimu obukiiko bwabwe bonna bafaanagana bonna boogera ennimi zimu mu kakiiko tolina gy'oddukira otuuka wali omufere asoma ng'akugamba genda mu kooti naye ng'omufere byasoma natunuulidde omufere deputy returning ate abalina buli kimu kyonna mu ggwanga ne bajja ne bakubbako obuwanguzi Sebo Salimu Sale taata twala obuwanguzi bwo taata twala ne Namayanja deputy secretary general muwenaale mwe mwaze ne mubba obuwanguzi bwange mutwale taata muli b'amaanyi nnyo naye nze ku bantu b'e Nakaseke saagala muntu n'omu avaayo agambe nti ab'e Nakaseke tebampadde kalu bwino yenna mulina ayagala okumuwa bwino yenna mulina nawangudde ebitundu 85 ku 100 si kusuubira busuubizi naye bwino yenna mulina dyala fomu zizonna nzirina noono omufere w'akakiiko k'ebyokulonda bye yalangiridde nabyo byonna mbirina ate nga takyasobola kubizaayo kubanga yabadde abisitampinzeeko ng'ataddeko n'amannya ge tumanyi nti eno yonna ebitundu babyetaaga era lwe lutale era tusaba bannansi munsabire bano abasajja baagala kuntemula bwe batatuwa butwa bakusuubiriza kukuba masasi buli kimu kyonna ekiri eno ettaka eriri eno balyezinzeeko baagala kulitwala naye Sebo n'akafo k'obubaka bwa paalamenti
ne kabasuzanga batunula ne tulwana ne tufuna obuwanguzi bwaffe buli kaseera ne tubanga tuli mu mannyo ga mpisi batwetoolodde eno yonna bajja batwala ettaka ly'abantu batwetoolodde obukulembeze bona mu kakiiko k'ebyokulonda bokka b'osangayo mu kakiiko bw'otasanga tasobya osanga aheebwa bw'otasanga aheebwa osanga byamukama bw'otasanga byamukama osanga kuniihira bw'otasanga kuniihira ogenda okudda eno ng'osanga tumusiime kakati ffe be muzinga kene waffe ffe tukole ki tuli ku kisenge tusaba bannange Katonda atuddiremu kubanga tetukyalina ssuubi mu nsi yaffe ebintu byonna tubikuŋŋaanyizza tubibawadde tumanyi nti muli babuyinza mulina emmundu mulina ababayambako mu kukwata abantu mulina ababayambako kukola kyonna naye ssebo salimusale taata akafotwala taata akafotwala ffe twakuŋŋaanyizza ebintu naye taata tonzita taata akafooko twala ak'obubaka bwa palamenti y'emisinde n'agamba teri kulangirira lutamaguzi bassebo bannayuganda ne bannyabo tubasaba oba ffe twazza nsobi ki eri Katonda kubanga buli kiriwo abasajja bakyetaaga Katonda atuddiremu ffe ne Nakaseke yenna bamwetaaga era lwe lutalo lwe tulimu tubeeraliikirira okututemula tubeeraliikirira otuwa obutwa n'obukulembeze bwe bateekawo tulonde abantu ne batulonda era ne bajja nabo babugire nze sigenda kuddayo mu kalulu abasajja bano nga bakyafuga ffe tukuŋŋaanyiza bwino waffe yenna nga bwe yeetaagisa tumuwadde ekibiina kya NUP nti nze nawangula ba 85% kubanga tosobola claiminga nga tolina diara forms nzirina zonna kiriyala ekibiina kya NUP nzikiwadde baloyazi baffe ne tale sheet bagenda kusoma tale sheet yowakulira akakiiko k'ebyokulonda Mr. Byamukama just Byamukama we know you were fraudster in elections but think about your future and the future of your children kubanga temujja kututeerangawo bino bintu mutusiriwaze nti tugenda mu kulonda naye ate nga muzze wano mupanze ekintu kyamwe twagende wa Byamukama ne tumukaabirira ku makolero ga Salimusale nga bataddeyo polling station n'atusiriwaza kumbe muwala wa Tashobya gwe bayita ahebwa Ruth Fiona ate gwe baleete ne Nakaseke ne babizawo omukyale yali akulira akakiiko k'ebyokulonda gwe bayitanga Fiona kunihira n'abagamba ebyo sijja kubisobola katono omuwala wa Tashobya w'Electoral Commission gwe bayita ahabwe bannaye bantu mwenga mutubonyabonyeza mu nsi yaffe Mukama alitujjukira nga mututuusizza ku kisenge n'akomawo obwedda yawandiika ono yenna fraud zino photocopies za fraud ebyo byonna obwedda bye bawandiika kakati ffe tunerwanako tukole kyayi Mukama ku bantu bano tukole ki nga bonna batuzinzeeko mu kyalo ne mu kibuga tukole ki nga buli kamu konna bakeetaaga bagamba nti tebitaalinga ebiri ku poto yaabwe ne be baabawadde okujjuzaamu era ne bw'aba w'amawulire n'agendayo n'abasaba bye bajjuzaamu awe baabijje kubanga kati ntegedde n'okutegeera nti no bye bajjuzaamu ne byala foomu ezimu tebazirina nga bazibuuza kati tulina omuluka mulambo ogw'ekigegge omuli polling station y'ekigegge emuli mulungi omu ne Buggala Joshua Zaake Buggala begenze begabira 5 ku polling station nenga zonna nze naziwangudde mu ga Katonda kati we bababuuziza gundi zaawo byala forms nga zonna bazibbyeko ku baana ne baswa ne wano bye bajjuzaamu mu gundi zaabwe abantu abakedde ku makya kuba mulungi omu nawanguddewo n'obulu 169 era n'abawo ne bangamba wano wanguddewo kyokka ne bagenda ne babikyusa so twagala kusaba okulonda kugira kuyimirizibwa kubanga tetukyalina nsonga lwaki tulonda okulonda kugira kuyimirizibwa mu Uganda ku basajja bano these fraudsters nga Justice Byamukama you were fraudster you were fraudster according to arrangement twajja mu kakiiko k'ebyokulonda kumbe ng'osiba wa Salimusale muteekateeka kuzaayo polling station makolero laba ate bwaddira muwala wa Tashobya
gwe bayita aheebwa gwe baleese n'akola bino byonna Nakaseke. Returning officer yaliwo mukyala Kunihira, ndowooza olya Kunihira n'agamba bino sijja kubikola. Kati ne baleeta omukyala tumusiime Fiona, bino byonna ne babikola okulaba nga babituukiriza. So twagala kusaba bannayuganda tugira twesonyiwa okulonda. Nze Museveni nga waali oba gavumenti ye NRM nga weeri ekyateekateeka okulonda, sijja kuddamu kwesimbawo. Newe wali bakifonga kyero si newe kiriba kyewaffe mu lujja sisobola kukyetwalabye. Omusajja n'abeeri n'awa directive nti balangirire bano nabo bonna bali mu kutya omukulu. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya Kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and design, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'Ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko, engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya 115. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakawuka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.